Paalamenti etaddewo obukwakulizo obugenda okugobererwa okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola ekyabaaluseewo ku muliraano mu ggwanga la Democratic Republic of Congo. Mu bukwakulizo buno omuwendo gw'abantu abalina okwetaba ku mikolo emikulu egya Paalamenti naddala omukulembeze w'eggwanga gy'agenda okubeerako gusaliddwa era abamu basabiddwa ebinaabigenda mu maaso okubigoberera ku TV awamu n'okubiwulira ku laadiyo. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyobulamu yalangiridde kalantiini ku mirimu egiwerako okuli entambula y'ennyonyi okuva e Uganda okwolekera DR Congo n'okuva e DR Congo okujja mu Uganda. Obutale bw'omubuulo bwonna ku nsalo ya Uganda ne DR Congo bwayimiriziddwa saako abantu okukozesa boppanya okuva e Uganda okwesogga e Congo nga byonna bigendereddemu okukendeeza n'okutangira ensaasaanya y'Ebola era nga bayimiriziddwa okumala ssabbiiti 4. Paalamenti mu bukwakulizo buno nayo kwesinzidde okulangirira obukwakulizo ku mikolo gy'eteekateeka egigenda okwetabwako omukulembeze w'eggwanga. Obukwakulizo buno bwakutandika n'omukolo ogwa ssabbiiti ejja ogw'okulonda sipiika wa Paalamenti n'omumyuka we nga guno bannamawulire aba leediyo n'emikutu gimugattabantu si baakukkirizibwa kugwetabako. Bannamawulire abatonotono okuli ab'empapula z'amawulire ne TV be bokka abasunsuddwa okwetaba ku mukolo ogwo ogugenda okubeera ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa kalani wa Paalamenti Adolf Mesigi kinnyonnyodde nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja omukulembeze w'eggwanga waakwogerako eri eggwanga mu kwogerako okutongole okumanyiddwa nga State of the Nation Address okuggulawo omwaka gwa Paalamenti omujja n'okutegeeza saako okubuulira bannansi embeera nga bweyimiridde mu ggwanga. Ku mukolo ogwo ababaka ba Paalamenti ey'e12 n'abakozi ba Paalamenti abatono ddala be bokka abajja okukkirizibwayo. Abagenyi abalala abaali baayitibwa okwetaba ku mukolo ogwo ensonga babasabye bazigoberere ku TV n'emikutu gya Paalamenti okwewala okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola. Mu mbeera y'emu mu mwezi gwe gumu ogw'omukaaga omukulembeze w'eggwanga waakusomerwa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 nayo nga kisuubirwa nti abagenda okwetaba ku mukolo ogwo baakubeera batono ddala. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abafumbo bulijjo okufaayo ng'okwezza obujja n'okukulembeza ebyo ebitwala obufumbo bwabwe mu maaso bwe babeera nga baakubuwangaaza. Obubaka buno Katikkiro abutiisa omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule mu kusaba okw'enjawulo okubadde mu Lutikko e Namirembe ow'ekitiibwa Ssekubwa Scofield n'omukyala Rosemary Namiro Ssekubwa kwe beebaliza Mukama Katonda olw'okuweza emyaka 50 mu bufumbo. Era ne tutambulira ku ye era bwe tujja ne tukuba ebirayiro mu kkanisa era n'obufumbo butambula nga butukuvu era mwesigamana kubanga buli gye muba mweyongera muba mwongera okukula era n'okumanyagana okutegeeragana era ne muzaala n'abaana ne musobola okubakuliza mu mpisa ennungi. Tukuyozaayoza nnyo tubayozaayoza kubanga si kyangu nga olina obuvunaanyizibwa obungi ate era ng'oli muweereza wa Ssaabasajja mu lukiiko lwa Buganda olukulu. Twebaza maama akubedde mu kiseera kyonna era nga mukyagenda mukyatambulira wamu era nga mweyongere okubeeragana n'okubeera obumu. Ye omulabirizi w'e Namirembe kitaffe mu Katonda Moses Banja abaagalana bano abasabye okubeera abagumiikiriza awamu n'okukwasa ebisoomooza awamu n'okutuula wamu okugonjola ebibasoomooza saako okwesiga Katonda. Era
musobole okutambula mubeere nga mumuwesa ekitiibwa ne mufuuka omuntu omu kitegeeza waliwo okugumiikiriziganya. Ebyo nga biri bityo minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi ewanjakidde bamusiga nsimbi n'ebibiina by'obwannakyewa okwongera okuteeka ensimbi mu kulima omuceere mu ggwanga kiyambeko Uganda okuvvuunuka okusoomoozebwa kwerimu okw'ebbula ly'omuceere. Bino byogeddwa akulira ebyokulima omuceere mu minisitule y'ebyobulimi Peter Damuzungu bw'abadde yeetabye mu Tabamiruka asookedde ddala ku Fairway. Ategekeddwa minisitule eyo ne bannamukago aba Japan International Cooperation Agency JICA n'ekigendererwa eky'okukubaganya ebirowoozo ku kumalawo ebbula ly'omuceere eryeyongedde ennyo mu ggwanga. Nti olukiiko luno tulabye nti nga Uganda tusobola okufulumya metric tons 24,000 naye w'otunuulira dimandi yaffe ey'omuceere twetaaga bulijjo abantu abali omuceere tukyetaaga metric tons endala 35,000 so tulina gaapu y'amaanyi so nga tuyita mu lukiiko luno lwe tugenda okubeera nabwo buli mwaka lutuyambako okulaba nti tugonjoola ebizibu mu muceere tulina ba stakeholders ab'enjawulo basobola otuyambako tuwa amagezi abannaro abakola ensigo abakola ku byuma abakola ku ddagala abakola ku by'amazzi na buli omu tuteeka emitwe wamu ne tusobola okugonjoola ebizibu bino ne tusobola okubifunira amagezi. Ye akulira ebyobulimi mu kitongole kya JICA Paulo Lubega agambye nti ekitongole kyabwe kigenda kwongera ku bungi bw'ensimbi zekiwa gavumenti okwongera ku bungi bw'omuceere ogukungulwa. Ya mukasera kano JICA ng'ekolagana ne gavumenti ya Uganda Ministry of Agriculture and Industry and Fisheries ebukanye n'eddimu ly'okuzimba kye tuyita irrigation schemes eziyambe abalimi okutuusa amazzi mu nnimiro zaabwe. Kosa abalimi beesinziza okutunda abalimi ba muceere naye ng'ebiseera ebibadde biyita badde babonaabona enkuba bwe lwetonya ebifo nga bifuna amataba. So focus yaffe mu kaseera kano eri ku controlling amataba, flood control, and at the same time n'okuboostinga productivity ne yield y'omuceere. So tukwataganye ne gavumenti ya Uganda awamu ne district local governments za Bulambuli ne Kwen okukola guno omulimu. Tutunuulidde hectares nga 668 tuyinza okugamba acres nga 1,200. Omukugu mu kunoonyereza ku muceere mu kitongole kya National Agriculture Research Organization NARO Dr. Jimelamo agambye nti baavumbudde omuceere ogw'empeke enzirugavu ng'omuntu bw'agulya gumuyamba okulwanyisa endwadde ez'enjawulo omuli sukaali, puresha n'ebirwadde by'omutima era nti omuceere guno gusange mu mawanga ga Africa 2 gokka okuli Uganda ne Gabon era asabye bannayuganda okugwettanira wabula n'alambika ku nkozesa yaagwo. Just like any medicinal food formulation, you don't need to take too much. It can be addictive or you take too much of it. That's why they say for a normal meal, if you make the ratio of 30 to 70% you can eat it every day the normal way you eat rice without any poisoning. Then the other one is puddings. You know what we take after meals? It's very small, but it's concentrated. So you can't take the size of a loaf of black. The concentration in you will now be higher. You will give your system more work to break it down, which is not good. Something good, you're overusing it. So there are already guidelines for it. Meya wa Nansana Municipality omujja John Bosco Serunkuuma amanyiddwa nga Kaana Kambaata wamu ne bakansala ab'enjawulo balayiziddwa wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Ssaalongo Kawuma Masembe katuwa ebisingawo. Olwaleero abakulembeze ab'ekibuga Nansana abajja lwalayiziddwa kuno nga kuliko meya ate ne bakansala be wakati mu by'okwerinda ebiri gulugulu anti bayiye poliisi n'amagye era ne bagoba buli muntu yenna atalina kaadi oba asemberedde omuntu nga n'abo bennyini bakansala babawadde ennamba y'abantu bana abayingira munda wano okuba nti basobola okwegatta ku namungi w'omuntu eyiye mu kifo kino. Era abakozi ba gavumenti bategeezezza nti ekifo kino olw'obufunda bwakyo y'ensonga lwaki bakendezza nnamba ate okwogatta n'ensonga y'ekirwadde kino ekyazze era nga buli muntu abadde ayingira alina okubeera nga anabye mu ngalo era nga oba afuuyiriddwa sanitizer. John Bosco Serunkuuma amanyiddwa nga Kaana Kambaata alayidde era bw'amaze okulayira ategeezezza bannamawulire nti ye abadde mwana muzaalwa wa ku kitundu kino era amanye ebizibu by'abatuuze mu Nansana.
olunaku lwa leero ndi wano okweyama eri abantu b'e Nansana nti bwe twajjanga nga tunoonya akalulu tulina bye twabasuubizanga. Nansana ye municipality esinga abantu abangi era esinga obunene mu Uganda ndowooza ne mu East Africa. Tulina emitwalo 80 egy'abantu. Okusoomozebwa okuli mu Nansana kwe tuzenga tutunuulira mulimu ebyenjigiriza ebibi. Division eno gye tuyimiriddemu wano erina abantu emitwalo 27 terina kye bayita seed school. Level ya population kweri ye level district nga ez'omukyalo gye ziriko ne district ezimu wesanga division yemwe eno ezisinga abantu abangi naye nga terina seed school. Nansana municipality erina abantu emitwalo 80 nga bwe nasoose nga njogera naye terinaamu ddwaliro liri ku mutendera gwa ddwaliro, erina kye bayita health centers. Gavumenti ya Uganda esabye bannansi beesibe ebbiri kubanga nti emiwendo gy'amafuta emituufu gigenda kweyongera okwekanama. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka Engineer Irene Muteebe asinzidde ku Media Center mu Kampala n'alangirira nti amafuta gonna agaali gaagulibwa ng'olutalo wakati wa Amerika, Israeli ne Iran terunnatandika amafuta ago gaaweddewo era ategeezezza nti amafuta amapya agagenda okutandika okukozesebwa subuddwa ng'olutalo luno lwatandise. Nga olutalo nga terunatandika luno olutalo olwa Iran olwatandika nga mu February guno omwaka. Kati emyezi ena eyiseewo kati tutandise okuleeta amafuta ku bbeeyi nga olutalo lwamala okutandika. Kati awo tujja kulaba nga mulimu ennyongeza entono ku bbeeyi y'amafuta ku pump stations. Wabula Engineer Irene Muteebe asabye amasundiro g'amafuta obutakozesa katuubagiro kano okuduumuula emiwendo. Nga government tukola ne bano bakampuni partner baffe abatunda amafuta ku petrol stations okulaba ntino ene bbeeyi tesuka, ntino eno bbeeyi ebeera mu limits eziragira ddala, ntino eri ebbeeyi ey'amafuta gye tujja ebunaayira yeyo yennyini gye tulaga wano e Uganda. Kati ekyo kye tuliko olwaleero neera nga Ministry ya Energy ne Mineral Development twagala neera okugumya Abannayuganda ntino gavumenti ekiriko neera bbeeyi y'amafuta tujja gitunuulira ate nnyo. Ebitongole by'okwerinda bizinzeeko amaka g'abadde Sipiika wa Paalamenti Nnaalongo Anita Amongo Magogo agasangibwa e Bukedya mu bikwekweto ebiyingidde olunaku olw'omukaaga ng'abaserikale okuva mu poliisi n'ebitongole ebirala bafuuza ennyumba za Sipiika ez'enjawulo. Okwaza amaka ga Sipiika agasangibwa ku kyalo Alerere mu ggombolola y'e Kamutuulu mu disitulikiti y'e Bukedya kukoleddwa nga munnamateeka wa Sipiika oba omu ku bannamateeka be nga tali mu kifo ekyo. Abadde Sipiika Nnaalongo Anita Amongo ali mu kattu oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulagira ebitongole eby'enjawulo okuli n'ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti okutandika okumunoonyerezaako ku bigambibwa nti yakozesa bubi yaafeesi y'obwa Sipiika awamu n'okwenyigira mu bulyake n'obukenuzi. Ebyo nga bikyali awo ekibiina ky'NUP kirabudde ababaka baakyo okwewala okulonda omuntu atajjidde ku kkaadi y'ekibiina ku bwa Sipiika bwa Paalamenti mu kulonda okusuubira okubeerawo sabbiiti ejja. NUP olwaleero eyanjulidde bannayuganda manifesto y'omuntu gwe baleese ku kifo ky'obwa Sipiika wa Paalamenti nga NUP yalangirira Paul Mwiru era erabudde ababaka nti tebakkiriza okugulirirwa okwonoona obululu nga bw'ekizze kibeerawo enfunda eziwera. Mu manifesto gye banjudde balaze emitendera mwe bagenda okuyita okulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu Paalamenti, okulwana okukomyawo ekitiibwa kya Paalamenti mu bannayuganda n'okumalawo omulugube ssaako okwekusa okubadde mu yaafeesi ya Sipiika wa Paalamenti. Akola ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Lina Zedriga asizidde ku kitebe kya NUP e Kavule Makerere n'alabula ababaka abagenda mu Paalamenti nti basaanye okukola ekisoboka okukyusa ekifaananyi kya Paalamenti. We have elected you and you committed to be fearless. The mandate you are carrying to be in Parliament is that first of the flag you were given by NUP. And we are watching very, very, very closely
Please, as they send for you fear to knock at your door, and even false promises of cash, send hope to open the doors. We have the right candidate. Ate ye Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Lewis Rubongoya asabye bannaabwe bali ku oluvuganya gavumenti okukwatagana baperereze banna NRM abakyalina omutima gw'eggwanga balonde wali ku ludda oluvuganya gavumenti yaba awangula ekifo ky'obwa sipiika. Kimanyi bulungi nnyo okubonaabona kwe twonyaabonye njukira twalina abantu bakandideti abalina okugenda mu bukedeera ne babalemesa okwesimbawo ebyo twafuna omulala ne bamwabudakitinga ate ne bagamba nti oyo simanyi baali bamututeze n'ebirala bwe bityo so twagala sipiika atagenda kukola ebintu bya kiyayi.